Mohamed Kachika bwe maliriza bawa conceptual analysis nga ndi mu office nvuddeyo mu office nga bwe ndi an applied man, a practical man, omusomesa ali applied, kwe kuvaayo eri mu office gye mbadde mbannyonnyolera economics nenzija mu nnimiro, enkola yange nga bweri nti buli kintu kye njogerako nze sikwata peeni n'enkoloboza, nkikutwalirako ddala n'enkikulagako. Ate ne sikikulagako nga kamera edduka nga tosobola kwetegereza kintu kyonna. Ebintu byange sibirinako nti oli bw'anaakikwata n'akisalaasalamu obuntu oba bajja kwetegereza. Kati guno gwe gumu ku mimwanyi, emimwanyi mingi nnyo wano. Kati kye nakoze ne ndagira abasajja nti mubadde muffene mungi nnyo n'emiyembe mingi, giyitirizza okuteekamu ebisiikirize mugikendeezeeko. Amatooke gaago mwegali, muwogo wuuyo mwali. Kati ekimwanyi kino abantu abamu tebantegeera. Nga mbabuulidde nti nze nalima ekazi z'emmwanyi ekazi nga 9 n'omusobyo. Ne nkizuula emmwanyi ekola, emmwanyi ebala, emmwanyi ze national crop. Naye emmwanyi erina challenges eri an individual okusinziira nga ku nze. Zambeerera ne challenges ya kunoga nga zengedde bwe ziti. Ekimu mu kifo kino abantu be nateekawo abamu nga ba luganda lwange ajja n'amenya akati kano nti bw'anaawulula nga ali wano mu nnimiro ajja kufuna obuzibu. Bajja buzinga amenya akati kano bw'ati nga bateeka mu kikutiya nga bagenda nga bawululira ebbali gye tutajja balabira. So which means that in half a minute abamaze okumenyamenyako obuti buno bwalireese n'emmwanyi endala n'atwala ebikutiya bye n'atuula waatuuzizza n'alooka akongolera eyo. Ekyo kyava kimaze emyaka mingi naye emmwanyi bwe yalinnya ebbeeyi ate ne kisukka. Naye Mohamed Kachika lwaki ebintu bino abitunuulira n'alooka abaga nti nze nalaba sijja kuyomba n'abantu, sijja kulwanagana n'abantu, emmwanyi n'engijjawo. Kuba ebintu bino nze mbirinako ebintu bibiri. Mbirinako practical analysis ne mbibeerako ne theory. Kati kambalage omwaka guno. Omwaka oguwedde mu economics wa Cambridge owa A-levels, October November 2024, baabuuza abayizi ba economics, paper 2, question 1, section A, bababuuza, answer all the questions. Global coffee bean prices reach a new high. Global coffee price beans reach a new record high. Naye nga bakulaga okuva mu 2002 ne balooka bakulaga engeri coffee gy'abadde nga fluctuatingamu, yalinnyako mu 2010 n'addayo mu 2014 it was at rock bottom, n'agenda nga fluctuatinga bw'atyo. 2022 n'alinnya. Mohamed Kachika, ebintu bino tubisomesa abaana. Systems ennungi zeera ddala ziba nnungi. Can you imagine? Eno paper yakoleddwa abaana b'omu nsi yonna aba economics. Whether wa mu Singapore, whether wa mu UK, whether wa mu US, whether wa mu Argentina, whether we Uganda, whether we South Africa. Naye nga bababuuza about coffee prices. Kati Mohamed Kachika bw'akubuulira nga amaze okulaba volatility y'emmwanyi prices, emmwanyi erinnya nga bweka n'erinnya nga bweka n'erinnya. Abantu ne bakaayana, gavumenti naba kyetukoze n'abagundi kyatukoze. Kumbe eno price eri fixed on the world market. Mbabuulidde emirundi emeka nti omwana wajja kuba ali mu last semester. Ng'emmwanyi oyo akakuba ekimuli bamufulumye. Mukirabye emmwanyi bwe nazirima nakati nkyazirina. Ekikulu mugenda ne mubuuza abantu abaakasimba obuti bw'emmwanyi obuli wano. Yasimbye acres 2, obumwanyi bwa weeks 3 oba bwa myezi 3. Ne mugenda ne mulambula obwo. Ne muteeka headline, man, to reap high from 20-acre coffee farm. Lwaki temujja ne mubuuza abantu abalimye emmwanyi ku myaka egisukka 10 ne bababuulira ekituufu ekigirimu? Emmwanyi simbi, it is our principal main export crop. Era emmwanyi terina mutawaana era tugirime. Kachika zino ayinza okuzijjawo oba ayinza ozirekawo. Kubanga Kachika abirivingira mu principle ya diversification.
bwe bazireeta ez'emmwanyi nga nteeka mu mpale naye bazireeta kambaweeyo kakalala. Kati eno pepa 2 data response. Paper 4 data response. Can economic growth in Chile reduce income inequality and wealth inequality? Laba graph eggwanga lino from 2018 up to 2022. Laba income inequality bwegenda yeeyongera. Abantu abagagga beeyongera bweyongezi. Kati abaana balina okusoma ebintu bino. Mamedi katika ekintu kino kyatunulya n'agamba abaana baffe baddawa. Kubanga gap ey'abalina eyongera ku shooting agenda globally mu nsi yonna. Naye bwe tuti bwe tusaanye okubeera no, eriyo ebintu ebirina okukolebwa ne twerwanako. Eno era economics paper ya May-June 2022. May-June 2022. The changing prices, the changing market for avocados. Bananga abahas. This is not personal. Naye avocado mulina muno emiti giringa 6. Naye gyaba akyalo kulya. Omuntu bw'akugamba nti clearing akugula ettaka ali clearing obajjako ekintu kyekirala osimbe avocado. Kubanga aliko export market y'amaanyi nnyo. That's well and good. Naye njagala mubeere nga mumanye ebintu bino. Kati this is the market and prices of avocados from 2013 to 2018. Ne prices zaayo engeri gye zigenda zichangingamu. Pesos per 10 kilogram box. Kati tulina okumanya ebintu ti avocado ono bwe baba mutusimbisa bakyabagenda omugula. Nga bwe batusimbisa moringa, nga bwe batusimbisa entangawuzi, nga bwe batusimbisa ebintu ebirala bingi. Mamedi agezaako kubaleetera kifaananyi ki, si kuba discouraginga kukola bintu bino. Abagamba nti olubeerera toggweranga mu kintu kimu. Over concentration. Mamedi Kakiika has advocated for diversification. Mamedi Kakiika ababuulira diversification. Kuba guno omumwanyi guli wano naye enkota y'ettooke ya mpologoma yiri wali. Empologoma wuuyo. Era buli weekend muno tutemamu enkota za mpologoma 5 kuba ze zijja mu mmotoka yange. Naye ate abatuuze b'okukyalo bo batemamu nga 2. Bagamakinga n'ogamakinga lino lyange, bagalwanira n'ogalwanira lwaki watutte eryange. Nze ndyako obufisseewo. Naye lwaki saaleka mmwanyi yokka? Emmwanyi ngibalaze academically, theoretically, principally, obuzibu obugiriko efluctuatinga bwetyo. Paka gavumenti lw'eneetuyamba oba ebyuma byekoze, factory zeekoze, zigenda kuprocessinga these coffee beans, turning into coffee. Awo osanga emiwendo kubanga eno fluctuation esinga kubeera ku coffee beans. Essuubi tulirinayo era nange nja kweyongera okubeera. Naye bwe ndaba other projects, kubanga ebintu ebyo bw'obikola birina okubeera ne ba private entrepreneurs abalina vehicle companies zirina okujja zitaking over from government, ziteekemu ssente. Kubanga bw'onookola ekkolero ly'emmwanyi, tugamba nti emmwanyi lirivaamu 2.2 billion. Government enejjawa ssente zinaagula emmwanyi ku bantu worth $2 billion. Oba ekkolero linaabeerawo nga lirindirira emmwanyi. Tunaaliwo emmwanyi zaffe nga teririna capital. Oba kinaabeeranga motoka zino ze baatukolera EV, electric vehicle. Waliwo a company yonna oba ba investors abavuddeyo nti government yakola this initiative. Kati katugitaking over nga bwe biri mu China, nga bwe biri mu US, nti abasajja batandika butandisi company abalala ne bagitakinga forward akalala. Eno paper ya March 2024. Selected economic indicators, GDP, Japan, US,
nga eraga the government debt. Government debt as a percentage of the GDP in the US yali ebitundu 254. By 2025, the government debt, esente government ya America zebanjibwa zisinga GDP yayo emirundi 2.3. Eya Japan esingibwa by 132. Waliwo omumanyi ennaku ezo gwe nalaba nga ayogerera GDP, debt to the GDP ratio, ng'agamba Uganda eri bulungi nnyo kubanga the Ugandan debt eri 53 or 52 over 53, ensi endala ziri bubi. Entuyalengamba ono guy abimanyi nti the American debt can be at 251.3, but that debt is accumulated, is internal. Eri mu sente zaabwe za America dollars. Fene bwe tuba tulina 52.3 nga percentage ennene eri ya foreign debt, tulina okutunda ebintu byaffe byonna tuzizeeyo mu dollars. Ene ya American debt ratio ne bwenebeera at 253% of the GDP, tebalina buzibu eri mu sente zaabwe. They can print more money to wipe out the debt. Oba bayinza okutufliisinga ne batandika okuleeta digital currency. Feno ne tutundanga emmwanyi zaffe, ne tutunda amataka gaffe, ne tutunda ebibanja byaffe, olw'okuba abaana baffe baagala kuworkinga smart. They don't want to work hard. Oh, you can work smart onto your phone or your laptop, and then you invest into the Bitcoin, and then you are going to be making, out of 10,000, you are going to be making $4 million after 4 years. N'abeera ne millionaire on a phone wallet. Nenga zo sente zaaweebwayo eri mu America. America wiping off its debt. Nenga fene Uganda osigazza otubonyaabonyeza. The American debt could be an internal debt. Nga sente ezo etunda treasury bonds. Eziguza amawanga nga China, Japan, nani in its currency. Naye ffe bwe tuba twagala okugira, bwe batwagade into our own currency, ne twewola ku bannansi. Ezo ze bonds ze muwulira ze bagula. Naye ebintu bino nze sibyogerako ngangwamu bigwe, mbisomesa. Ate ne Cambridge nayo netankola bubi, n'ebibuuza luno olupapula lwa Cambridge, Cambridge, It's data response, February, March 2024, 2 hours. N'ebuuza abaana ebibuuzo nga byebyo eri ku debt ratio. Si byakulowooza bulowooza, naye ng'ate evudde ku artificial intelligence. Abaana bonna, I want to work smart, I want to work smart, I want to work smart, I want to work from home. We'll grow the coffee, where we get our, which is our main export crop. Naye bw'oba nga togenze mu coffee, togenze mu dairy farming, togenze mu ki, mwenyigire into productive investments. What has this man come to show to you? That osobola okukola mu office, n'ovaayo n'ogenda n'okola ebintu ebirala. Ebintu ebirala si kulima kwokka, osobola okukola supermarket. Abasawo musobola okubeera ne pharmacies. Abalala muyinza okukola construction farms. Abalala muyinza okugenda mu real estate. Naye ne mbakingiriza nnyo okuddira okuteeka amagi awamu. Don't over-concentrate your portfolio. Diversify it. Kati omusajja mubadde nga mwebuuza kakiika yavaawa. Ndowooza kakiika mutestinzeeko okwo. Eno February, March 2022. Eno eyogera ku Turkey, aspect of Turkey macroeconomic performance and monetary policy. I see young men arguing about the bonds and the unity trust. Do they know the effect? Bank of Uganda issues the bonds this amount. Zona zaguliddwa ne ziggwebwawo. Do they know whether they are increasing money supply in an economy or they are mopping up the money supply in an economy? Ebintu bino tubisomesa. Ono omusajja gwe mbadde nga mwebuuza ati omusajja ono abijjawa. Mumulaba ayoola obusa, mumulaba ali mu kasooli, mumulaba ali ababuulira nnyana. Ebintu bino byonna terms of trade abiriko. Kati okiraba
aspect of Turkey's macroeconomic performance and monetary policy. Turkey's current account balance as of 2019 up to April 2020. Turkey's annual inflationary rate. Then Turkey's terms of trade. Ne balooka babisimba omwana. Munnayuganda anaabikola eno Turkey oba oli mu Sweden oba oli mu Jamaica oba oli mu ki olina okwansalinga this question. It is always number one and compulsory. Kati oteekeddwa okuba ng'oanalyzinga data. Naye abaana abasinga who want to go into investments, they Google data and make investments based on data acquired from Google. Tunuulira ano buli lunaku lyafaayo. Uganda has a housing shortage of 650,000 houses. No, Uganda has, Kampala alone has a housing shortage of 450,000 houses. Wapi? Kotunulia those statistics. Ngogenda ngojja sente zo somewhere. Ngojja investing into the housing market, which is non-existent. In figures and data, it is there. This is what has failed most of the young people's incubator businesses. They are basing it on data, not on reality. Abavubuka abato muve ku ssimu zammwe ne kompyuta zammwe okuzijjangako data for determining your investment strategy. Make your feet wet. Odate. Omusajja omulaba ali Marks and Spencer. Naye he's making his food dirty. Agenze mu nnimiro. Nemwe mwagala kutuula ku ssimu oluba okugira mbu oti n'oyayuya rock boom okuva ku makya wakanywa obucupa bwa rock boom buna. Oli ku ssimu onoonya data, which area to invest in the country. Who told you that investments, Mark Zuckerberg and all the others discovered it via Google? They looked at the needs of the society. The American needs are different from our needs. There are certain things that have good social concern, but you find your own niche. Why is this man always happy? Kati nva kulaba muwogo gwe nasuulamuko ebbanga siddene nnyo ndabye ayasizza. Kati ekyeggulo kya leero ngenda kweriira ku muwogo. Nagendanga buli mabanga mbagamba musuule muwogo. Bwe naamaliriza bwe nti eritooke oba linaatera okutuuka oba terinnatuuka, emmwanyi ze bajja okunnimbirako ziizino mpiseemu emiti ngirabye girimu nga 40 egyengedde. Naye bwe naababuuza mwanoze kiro mmeka nga twanozeeyo essawa emu n'ekitundu, naye ate tusasula emitwalo 10 ez'okunoga. Bannange, information tugibawadde tusharinze nammwe. It is up to you to pick what you want and leave what you don't want. Kyekyo